andi kiriya walayi mbadde nga abasirikale ogenda kuba mundu nedda bino tuwa tolengera ebisolo wano tugenda mu National Park Queen Elizabeth je nkola ebiseera yange byeddembe ndabira nvubu ngo ngamiya gonya ebisolo byentera okukwatagana nabyo wemba ngenzeeyo banga libadde kumyoti obutamutwala andi kati yali kati basajja bavule bambubuka nga tawasa kati ate nze ngenda owasa kati ala abakazi bagala nnyo obufumbo okuwasibwa kitiibwa kwambala kadaali gwe tobyagala tutandikirawo wennyini kwambala kadaali tonafuna ofuna bayayi baboda waka ekikuzuzano wa boda kyawa kyekyaki bw'anaafa osikira elementi empya ya kasanvu tutandikirawo wennyini ku mikolo abantu obasuubiza omukolo balinze omukolo tegulabika ki ekyagwa ku mukolo omukolo weeguli era kugenda mu maaso kwakwati kati gwava nnyo mu mawulire oluvannyuma lw'abalabe okweyongera abalogo abatemu ababbi abatayagaliza abajjudde ensaalwa abalina ekko ku mutima abalina enge kwegamba bangi ne tukizuula bwe nabigirako mama Fina n'angamba sooka bijje mu mawulire mama Fina she's my friend nanga bijje mu mawulire kola ebintu byo omukazi gogenda owasasi wa kyalo Uganda nti Uganda egenda bayo nejjawwo nga gwe bakwasaganya omukazi wo wawakateeka omukazi wo wakazi bwase ebintu bye mukazikiza abagagga bo tumanyi mama Fina n'angamba nkwadde $1,000,000 ali haja miss Kigunu n'angamba nkwadde $10,000,000 kati n'engamba njagala ki mu meeting okuyita abaavu baje bansumbuwe kati meeting wazivaako meeting nkola lumu na lumu paka omukolo ogunakola ki ogunaatuuka kubeera ne mu meeting ze nakola nga bapulegi nga tebalinamu ku ssente wakati abapulegi nga bonna tubakubira amasimu tebakwata balinga abaateesa abapulegi nga bonna kwaleetako abantu manager Bob wa spare ekiwa kiseka yatuwaayo 5 tumubanja 5 Isima Olex jajja ichuli yatuwa 25 paka ne katumukubira takwata yali yetemye yali yetemye 25 no bayagwa nsimbu bayagwa ate yabawa 25 ate teyazireta teyaleta kwa dola tani bo pledging atosasulirawo yatugamba munkubirire tugenda okukola tumukubira afuse kasiru koze tugaga tuve kujajja ichuli ne bali yagala lireeta ne kupaka lwakwa yeteyeguye emyaka gye tikyawasa ajulidde kufa alinda kufaakwe bakomediani bangi nnyo naye mu bantu bonna bootematema sinawuliramu bakomediani banno nga baani bakava mu covid baadde tebakola saagala bateeka mu bintu bino bakyetereeza nawe ku mikolo gyabwe tosonda ate ku mikolo baani abaali bakoze emikolo ku bakomediani teyampita tewagenda teyampita tolinamu sente za kanzu ate sente za kanzu buli mukolo bambala kanzu osekako ekisaatisaati kyo noyingirawo n'ekikootikooti mukolo gwani goyingira n'ekisaati ogw'abantu gembange kasitoba ng'onyumye smartness doesn't woza ekigambibwa nti omukyala yeemulugunya ku ky'okumuteeka mu media ng'oyogera ebintu bingi ngenda kuwasa n'anyiga n'agamba wekibanga si ekyo tagenda kuzikiza mukazi wa kisiraani oyo twabimanya twafuna omwana omupya oyo twamuvaako y'omuzimu gw'obwavu twafuna bebi omwana wuli munyanka oli munyarwanda mikisi oli yali atya natomenda oli omukazi w'ekisiraani tonzijukiza yakola atya nalaja nankubira amasimu buli kaseera kakati sebo nze nali nsaaga nali serious tugende maaso n'omukolo namugaa gwe twakujja dda mu memory card twakusiimulamu omukyala gwe wali osoose okubirako meeting ye yakikola kati meeting nesigala nga zigenda mu maaso ku mpya gwe wakafu ati twali twateesa ne mugamba omanyi nti ye ebikyanga nagamba bivuddemu ate kuvaddemu abigali yekyanga kati bwe yagamba nti abivuddemu nga period kale biviiremu ddala kati tukoyo okwegayirira abivuddemu nga ki yagamba mbw abivuddemu ye ebyokumwanjula ne mugamba kale omusajja yenoba ne plan B nayinawo omwana obuwala omulala mugayingirawo kitegeeza wali omukiitinga nga waali ate kano teyali mu bufumbo bwange omuntu akukiitinga ye muntu ng'oli mu bufumbo bwe ekibayita cheating temukimanyi oba omukazi ye yalinamu akasente omukazi naye oli munaku bana abakazi baire bwayise emyala mukinanfuka nga ajja wa ssente nze nali mujunye omuntu okuwa diru ya $10,000 namugamba nkwase nkutege wakazi ngenda mu America osigale wakakola business ya $10,000 nga 10 nkubanze bagagga bange mbayina omukolo bali bagenda kuyiwa $5,000 nga 5 bibi kyayogera n'abamu banyiiga nawulira obusungu kiwala kiine bana bisiraani kumbe lwesula nge wange ndotangudde mu ttooyi oli emisota jindya embizi ennumi emipiira gamba buli ndasula nge wange ebiroto byendota nga bikanga bukanza nekatono omupya yakasula omundu gumu naguze ne mmotoka empya waguze mmotoka ki Subaru AX 1886 watyanga nono avuddeyo mawulire n'ayimya n'agamba nze bannange onanveeko nga mmanya alwandoga
nga mulumba nga tutwogera either okwegola nga twekuba gwe buzibu kati ate goyinza omayambu gwe buzibu ani amanyani nge buzibu kati gwe oba ina ekisiraani omayambu okina gwe Namutebi yogera gwe osobola omayambu ina ekisiraani nze nampijja ate waki ku ssimu yo kuliko Namutebi Namutebi Lidia si ye gwe kapalo ine yakubbira muli ekitegeeza wasala layini nga teri mumanya go mmwe mutubbira amasimu kati ate Namutebi lyenda kakati ekisiraani bamulabira kuki era bw'osula naye oyinza otambula butambuzi naye bakwata ayida enkeera olidde ofunaafuna ebizibu nga mundatwalo olwo temmese nga zikuwoninga olidde kati yasembayo okusulayo ngenda okulaba balayika Gabriel ankuba oluyi simanyi kyankubya ebisiraani bya muwala oyo era Mukama namuwona ekisiraani ky'omuwala oyo banna kugambye ono omwana buli wembeera naye jasi ne tutambula mu butambuzi nonda ssente omanyi abantu tebakyasuula ssente ennaku zino nenze nziro ne kapale totulimba sente ozirondawa kugambye ntambula naye nenonda jjo nalonze emitwalo 2 okusapuluka gwa nga tutambula oli omuwala bwentambulanga naye nga nze ensuula ezange kati nga wali osazeewo okumwanjula kuba gwe omanyi omukazi bwobeera nga muli courtship omukazi asobola okumala emyaka 2 nga gyewuwo naye nga tomutegeeranga naye ate omukazi osobola omukwana emyezi 3 n'abeera ewuwo emyezi 3 gobeera naye osula ne lunaku n'omutegeera nnyo okusinga oli kubanga oli abajja n'agenda abamukyala Katonda abafuuse mukazi waka oba omumanyi musula mwenna akusizaamu omusizaamu omanya eyayiiya eyalowooza kwaliwa omupya omukadde ati awo omukadde nze naleeta business nemugamba nkoleka waka kubanga nali simwagala nnyo laavu naye naye neetaaga omuntu gwendeka ewaka naye nali sibanko na laavu ye nga ye era naye akimanyi naye nga kakyali kimu nti yali nga omukazi omugumiikiriza ate yali nga she's hardworking woman kinali mu byomwagaddeko nti oba omulekedde ekintu nali mulekawo ngaasikaali bayitha okukuuma waka okitegeera ogamba abakyala abali eyo kino tekibalume nnyo ekyogamba nti wali omulekawo ngaasikaali anti twali twateesera n'akikkiriza kuba yali akimanyi tiwali laavu era naye yakyogera nali simwagala ye yali akiraba omuntu atakwagala oba omulaba gwekyogamba atakwagala tosobola mulaba obusungu nga bungi tabanga ye yali nnyini kasente ago omulaba ngeri batunulamu nefiga yeeyo olowooza ayinza oba ne ku sente gende straight ku Bizonto omusajja MAO yaliko president candidate omulamba ovaayo otya nodda ku bantu bowulira nti erinnya lye babayita Bizonto kitegeeza tebategeera biboogera tebabitegeera omuntu erinnya oliwulira gwanize Zonto kati nga omuntu omukulu yali candidate president omulambo wansi candidate former candidate ngodda ku Bizonto mbwowaaba ebyokukola tebakyalina balinde campaign 2021 otamanya 2026 basimbewo bave mu malala kati muzeeyi MAO just mu advise kuba ne musajja mukulu andi wathe omu advising bwaba uli ekigambo Zonto ng'amanyi bulungi ekitegeeza engeri gyali mu Lugwala tajja bitegeera afuna omuganda munyonyo what is the meaning of Zonto the person who doesn't understand totally ng'alina memory card alina 1 GB ng'ajjudde ng'ayetaaga kuyiwa window ali flashinge kati omuntu omukulu gwe tubaye tusuubira okukyusa gavumenti eggwanga atangala okuddala kuyiriba ne Bizonto kitegeeza muzeeyi MAO he has a problem alina okugenda mu kyaki wa Bugembe amusabireko alina omuzimu omulugwala ogwamutembye gumugenda muyisa bubi ate bwabanga bayogedde ate kati era still bwabanga alimeddwa n'okutegeera ekyo nti tebayogera ku ye nakyo nalimu okitegeera kitegeeza kyegambye kira alina omuzimu ogutali mulungi omuzimu omulugwala alina okubanga omulugwala gwe gubeera guti gutya gukola musango omuzimu omulugwala kale tikitera nnyo ofuna mirimu gubeereyo nga gwasiraana kati bwe gufunayo omulimu gutawanya gukozesa muntu kusumbwa guba musumbuyi baba lugwala tebaba na mizimu naye olaba omuzimu guba guzze omanyi ogwo muzimu gwa ttabba omulugwala gumusumbuwa ane babazzaayo nze bwendiiriwo yawaabwe I will stand for them ogenda guwoza otya guno olwaleero kubanga mukambwe kuba guli ku CID bo ayina bukakafu nti baadde bwagamba ye kati ye MAO yekka munsi bagamba yekka erinnya lye yali registering UPRS liri ku national ID naye nga liri registered teriri registered baleeta obukakafu erinnya liri registered nze nizoba nze kapale novaawo kapale omulala nagenda eri mugundi naregistering erinnya lyange asobola okulinzijjako naye nga ate abantu bamanyi nze kapale naye nga oli ali registerinze era nga bwenziramu olikozesa banvunaana
kati muzeeyi MAO bwaba nga teyali yesalinga linnya lye nga tiri registered eryo kakasa nti lirye tasumbukana ayogende balooya be bafune emirimu emirala basi ekyo bagende bawolereze mabirizi ave mu kkomera straight kino kibalekawo nga mmwe bakomedian industry yammwe temulaba ng'ebeereka kubanga guno gugenda kuba mulundi gwakubiri nga babakutte kati bakomedian tulina emirimu mingi gye tukola Bizonto bo waaka waabwe bakola buli ekijja ekipya kye bakola tebalinga ffe bakola stand up comedy so bakomedian tulinamu categories kyova bana bagaba awards nabateekamu dde ebituli ogamba the best Sibaya comedian of the year and Kansime in which category you have to categorizing the thing. There is stand-up comedy, there is duo, there is skit C, there is what? You have to categorizing the thing. So when you come out and you say from nowhere, but the best comedian of the year is this. So kati nabali ba comedian ba ina category yawe ono tuawulamu. Kapala akola stand-up bali bakola gundi skits. So kakati ekyo kina wekikozesa industry. Kubanga tebabbye tebakutte mukazi. Bali ku kintu kya kutereeza ggwanga na kunyumisiza bantu kuba Bizonto biri okusesa bantu na kunyumisiza ggwanga bantu kubajja ko stress kati muzeeyi MAO kyova bakaddiye babanga ye stress nga bwato nga buli kiboogera linnya MAO aloza MAO eka tulina wano ba MAO bangi wano tulinawo MAO bwolisalako ye MAOLANA MAOLANA ye MAO badde bagamba MAOLANA tebali mazeyo nti MAOLANA anti bakomyawo MAO weetereeze gwali ebyo kati olinganga agamba nti mwewolereza mu nsobi zammwe ate twewolereza ki tetulina bye twewolereza ge mazima ge badde bagamba MAOLANA bwolisalako abeera ki MAOLANA bubaka ki bw'osobola nga tumaliriza tufundikira show yaffe bubaka ki bw'osobola okuwa omuntu ali eyo katugeze bakomediyani banno balina kikola bubaka njagala okugamba abantu abapledge nga batwala pledge card zange ndabali abakubakuba ebituli mu mukolo gwange mbu teguliyo Sibaya Kapale yajja kubba bannayuganda bali bengenda okubamba bye basibabye Sibana bajjajja bammwe Sibana basenga wammwe abanjagala abakwano bange abalungi ba best friend bange era bajja kujja ku mukolo nga 2 ogwokuna tuli mwezi guno ka tuli final touches eza meeting ezo collectinga gula bintu magomisa so bagaba bagula amakanzu gabe n'amasuti bambale babere steady kyembagamba tewazirya ate nazirya ddi ebintu twabigula dda biri maduuka lwako nsanze mbigala jeno nga nze kaneka nandi badde nkulaga receipt zetu tugulamu ebintu tuba tuzze tugula mpola omanyi nti oli munako ogula mpola ojje lumu ku dduuka n'omugenda obubaka obusembayo eri bakomediyani banno bano bwe bawaabidde ku CID ekyo babeere bagumu kubanga omuntu bw'ali boogerako si yeye bw'ali boogera ku MAOLANA ye MAO kyekyo mbagamba baliye beebake babeere bagumu tewali musanga awo wano omuntu yeka gwoso ovuma n'oba n'omusango bano oyogerako n'oba ogegenya bugegenya linnya lyali ogwo sisobola mumwogera president bangi betulina wano Museveni simanyi gwogamba gwenze sigendi eyo nze sina nfuga ffe tuli bayikuleemu tukyali mu lutalo ayagala kuyimukira ku baana alaba kuba abaana baba balina eat by eat kati ayagala kweripa nange ajja kumalira neripeko bino byenjogedde aloza ngamba ye nze ngamba MAOLANA ye MAO anti aki nze I'm not politician nze ndi comedian ne byenjogera sibiteka negye tuli simanyi tuli luddayo wano simbudde mayinno munyonyo